الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Zakaya nge, zakaya fe, zakayo. Oli mulabi mulungi nnyo atwegasseeko kutambula paka ku episode yaffe ey'okuna nga tuli ku mpaji eya zaka. Amapuliriza abalungi abatulaba abali eyo. Omulundi gwaffe ogwayita twatambula nga tulaba ebintu ebijjibwamu zaka. Ne tulaba omulundi ogwayita twalaba adhahabu wal fidda kitwayita naqdain gold ne silver. Ne twogera tugamba nti ne extensions zonna ezivaoko omugwa currencies omugwa sente. Abampuliriza abalungi nkwanjulira betuyita nabo betukola nabo nga bulijjo programu yaffe eno nga ntandikira ddala n'omubaliriza omukulu eyatucomputingira ne swab value threshold okusinziira ku eri current Alhaji Abdul Nur Katende. So Haji, kabisa ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyanjula director Jamarat Travels ngate tutambula naye wano ngate director ku Ifrad Sheikh Yusuf Sempala. Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mwenna. Alaikum assalam wa Nyanjula director Labaika director Aini Shams ebitibwa yayina bingi atenga ye mukama wange Sheikh Hamza Semogerere sebo enteekateeka tumujja muza hijja sebo baza ku bantu sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Nsigala mbategeeza nti programu eno nate okubeerawo eteekebwamu ssente aba Labaika Travels abatembeeta abantu okugenda e Makka. Jamaat Travels director tuli naye wano nabo batwala abantu Makka alhamdulillah season ya hijja eno gye tulimu. Tuli wamu ne Ifrad Learning Center, Spark the Curiosity Mpigi, tuli ne Aini Shamsi, Luwero Lusenke, tuli ne Wish Care abakwetedde product eya Wish liquid soap elongoosa ebifo byonna byeyagadde okulongoosa. Omulundi guli nga emanyonyere nti twalaba ekintu ekisookerako ddala omuteeko ogusookerako ddala ogw'emmaali mu bintu ebijjibwamu zaka. Dhahabu wal fidda, gold ne silver ne extension ku currencies ezasigadde amafaranga dirhamu riyale. Olwaleero nate tukomyewo okubeera nti twogera ku muteeko ogwokubiri ogw'obugagga obujjibwamu zaka. Ogwo nno gwe muteeko ogwa urudu tijara ogw'obusuubuzi. Ntandika ne mukama wange musomesa waffe gutambula naye Sheikh Yusuf Sempala. Naam Sheikh, tukwaniriza nate nnyo sebo. Naam, tuli ku muteeko ogwokubiri. Naam. Tulaba teyeerabira buli kaseera tulina omujjukiza nti ebintu ebijjibwamu zaka biri bina. Ekisooka twagamba gold ne silver ze naqdain. Tugamba under gold ne silver mwe mugwa currencies. Yes. Cash, paper money, emisayi gy'abantu. Kakati ekyokubiri tutambula mpola wano omuntu okumugirayo ekifaananyi. Tusuubira nti ku objective yaffe ku nkomekerero ya episodes zino omuntu at least nga zaka emwanguyidde nga ye kennyini asobola okugiwa ayimirira n'ategeera kyateekeddwa okuwa. Kati omuteeko ogwokubiri ku bintu ebiweebwamu zaka kye bayita urudu tijara. Urudu tijara kaŋŋambe nti trade merchandise, ebyobusuubuzi. Lwaki bakiyita busuubuzi? Kyembuuza lwaki bakiyita busuubuzi? Haji waffe ye musuubuzi omukulu yayinza musobola okutuwa ku gundi. Simanyi kale lwaki ekigambo ekyo bakiyita kya busuubuzi. Bwe twogera ku kyobusuubuzi batutegeeza babategeeza ebintu omuntu kyakola okusobola okufuna kasente. Kati ogenda n'ogula ekintu naye nga tokiguze gwe kikola ki kikozesa wabula ng'okiguze okitunze abalala abakyetaaga ofuneko akati ng'ofuneko sente. Kati ekyo bashekh kye bagamba. Lwaki bakiyita nti urudu tijara? Ardu mu Luwarabu kye kintu nga tekibaawo lubeerera, la yastaqiru, nti wengula essimu eno nga yakutunda sigiguze kubaawo, kitegeeza nti ngenda gigula enveeko egende walala. Kyova olaba tugenda laba maaso kaawo
bagituuma ardu era nti olw'okuba tekibaawo era zaka tebamuwamu ekyo ekintu bamuwamu value y'ekyo ekintu. Simayo oba pointi y'abaseke etegeera Sheikh nti bwe tuba nga twogedde ku by'obusobozi haja wada definize n'ekyo Sheikh kibatambula nakyo nti kyonna omuntu kyagula naye nga takiguze kuba nti bwannannyini kiki yabeere nakyo wabula nga ayagala kikola ki ng'ayagala kuba nti akitunza afunemu akasente naye si kyennyini ekyo nti kyagenda okuwa bw'atuuka okuwa zaka. That's why bakiyita urud nti zaka bamuwamu value y'ekyo tebamuwamu kyo nti kyo la yastaqiru omuntu taba nakyo. Kati seka mu trade tulina ebintu byosobola okukwatako kati ng'essimu wabeerawo ne service gyagaba omuntu ngenda kuwaayo service ndimusomesa ngaba service y'obusomesa nenfuna like ebeera exchange give and take ndimusawo ndi mulimi muyingiramu ne abatwala abantu emaka nga bawa service eyo Seka Hamza naye abamwali kubatuusaako service eyo. Alhamdulillah. Kati point wano nti lwaki abamanyi basooka ne bakola question mark ku kigambo ekyo kyennyini nti mulimu enjawukana. Waliwo abantu baali bagamba nti urudu tijara ebintu by'obusuubuzi tebiweebwamu zaka. Waliwo abaali boogera ekigambo ekyo. Kati abamanyi ne bakuleetera ne bagamba nti zaka era bonna beegatta nti kiri waajibu kyabwatteeka mu bintu by'obusuubuzi okubiwaamu ki zaka tebamuwa mu kino essimu yennyini essimu yennyini tebagiwaamu ekintu wabula bawamu value y'ekyo ekintu. Sheikh kyotegeeza bwe manyina amasimu 100 nga gawezezza niswabu abatulaba kukuddeko episode yaffe yayita eri bategere threshold zino bwe tuzoogera tekitegeeza nti ngenda kukwata nze omusuubuzi w'amasimu mpeeyo simu omusuubuzi w'omuceere mpeeyo nsawo ya muceere towaayo omuceere tugenda kukiraba gwootya mpa ntya nze kyendowooza n'ekirala kiyinza okusinziirako okulaga nti ekintu ekyo kiteekeddwa okuvaamu zaka singa tobadde nga singa obadde tokirina obadde ogenda kubeera ne sente ziri ze twayogeddeko naye olwokuba sente zowadde nazo ozikutte n'ogulamu kituula mu ngatto za kiri kikola on behalf ya sente. Kati era tujja kulaba mu maaso kaawe era amasala agali ku muntu nga sente taweza threshold kyokka ate ebyobusuubuzi wagattako ne sente ate aweza threshold. Omuntu oyo aba awazzako oba nedda question ejja kujja mu maaso awo naye omuntu twagadde mugirayo nti kye bayita wano trade tuba tutegeeza ki. Abantu abamu baali beesembesa hadithi ya nabbi egamba nti sallallahu alayhi wasallam laisa ala almuslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa. Omusiraamu zaka temukakata ku muddu we oba engamiya ye zaka tegikakatamu yani tabiwaamu ki zaka. Naye wano nabbi kye yali ategeeza kyekyo ekintu ky'ofuna nga okifunye gwe kukolera oba kikyo ng'omuntu ogenda kikozesa nga ggwe wabula tokifunye kukiwaayo bakuweemu ki bakuweemu sente. Eyo era hadithi yennyini eraga nti rubu tijara kiri wajibu merchandise kiri wajibu ogiwaamu ki ogiwaamu zaka naye ina conditions. Waliwo conditions obukwakulizo akakakuliza abamanyi ke baleeta akasooka nti tugambe nti urudu tijara ebintu bya trade tuwaayo ebyobusuubuzi tuwaayo ne batuwa si wekiri kati kitegeeza ekyo kyofunye bamaaliyo ngenze nengula amasimu ntunda amasimu aga masimu genfunye kitegeeza ye maali yange eri on behalf ya sente zange kati ye maali yo naye okugifuna ogifunye otya akakwakuliza kasooka
abamanyi bagamba fuqaha malakaha bifi'lihi nti ateekeddwa okubanga emmaali eyo agifunye na kwagala kwe, ateekeddwa okubanga agifunye na kwagala kwe nga tali forced kugikola ki kugifuna. kye bategeeza n'agifunye na kwagala kwe, nze agenze China n'ensuubula endiboota nti nze mpaddeyo ssente ne bampa mu kusima kwange n'okwagala kwange nti ishtaraitu guze ngenze n'ensuubula nga nsuubiramu amagoba. Naye akalombolombo kano akasooka abamanyi bakakubako question marks, balina ebibuuzo bye bateekako. Wali emmaali omuntu gy'asobola okufuna nga nkake nga bagimukase nga maali ki? Y'obusika. Emmaali y'obusika. Nti emmaali y'obusika yo bagikkaka. Tosobola kugamba nti nze ndi mugagga sala amaali ya taata wange shaliyo egikkaka n'ogifuna. Walakum nisfu ma yusikumullahu fi awlaadikum. Kati egikkaka wabula kiba mu khiyari ng'omaze ogifuna n'ogamba angirekedde muganda wange Yusufu, naye nga yo omaze ogikola ki osooka n'ogifuna obwannannyini ne bukyuka ne kati abamanyi eyo emmaali kuliko ebigambo bimeka? Bibiri. Naye tugenda kubireeta nga tuzze kalombolombo ak'okubiri. Akalombolombo ak'okubiri kagamba nti ono omuntu emmaali wamala okugifuna mu kwagala kwe, alina okuba nga nniya yeeyo emmaali nniya ya kugisuubula na kugisuubuza, nti nniya gye nnina yakufunamu magoba ya trade yakusuubula. Kitegeeza emmaali eba ekakatwamu zaka. That's why baleeta ekigambo ekigamba nti kitegeeza ono emmaali ne baba bagimukaka yagisikira ne bagimukaka bukasi n'agifuna wagifuna n'enniya y'okugitunda nti nze nfunye ekizimbe wano mu Kampala, nniya yange yakitunda, kitegeeza namwo zaka ajja kuyingiramu. Enniya ekola enniya ekyuka bweti, enniya ekyuse. Naye waliwo abagamba nti ne waabanga nniya ye yakubeera nga omuntu oyo enniya ye yakubeera kukitunda, naye olw'okuba bakimukase bukase okukifuna, then eyo tagiwaamu zaka. Ekigambo ekyo gyeki tuleeta ebigambo ebyo omuntu obutakola ki obutamuteekamu nga talina space wasiza, kyevula tuleeta ebigambo ebyaki ebyenjawulo ku nsonga. Ekigambo ekisooka nti waaba bagimukase nga tagifunye bifi'lihi na kwagala kwe, then teweebwamu zaka. Then ekigambo ekyokubiri we baba bagifunye mu kwagala wadde bagimukase naye nniya neegamba nti emmaali eno ngenda kugitunda, then alina okuwaamu ki? Alina okuwaamu zaka. Kati olwo obulombolombo bumeka? Bubiri. Akalombolombo akookusatu. Ne wano ku nniya nga tetunnavaawo, omuntu alina okumanya nti urudu tijara, merchandise oba trade, ye gundi ya zaka esinga okuba wide, yesinga obugazi, nti ngazi nnyo n'okubeera ng'eyingiramu emiteeko gya zaka emirala. Gyonna giyingiramu. Twalaba omuteeko ogusooka wa gold ne silver, ajja n'ayingiramu nti waliwo ate abagenda omutunda obuki nga ye bizinensi ye asobola zaabu n'amutunda. Kati ono oyo webanga nniya ye yakutunda gold na silver ye gwe mulimu gwe, waba abala zaka tamubalira ku gold ne silver, amubalira ku threshold ya byabusuubuzi, value. Is an item to trade. Gold emmaali ye gy'alina ajja yingizamu ekintu kya stock, ate nga kyetwogerako of course bya busuubuzi n'emmaali. Katono nnyo Sheikh nti twali twogende twogamba nti eyingiramu ebintu byonna ebirala. Bwe twatandise wayogedde ku service. Kakati nze ndi musajja ndi mu real estate. Waliwo estate nga ennyumba azitunda, waliwo omulala nga rentinga burentinzi.
tugenda mutuukako. Okay. Tugenda bonna bogerako. Leero bonna balina okumanya zakawa. Alhamdulillah. Bagenda kwekwa. Alhamdulillah Sheikh. Alhamdulillah. Bonna balina okumanya zakawa. Naam Sheikh. Waliwo omuntu tujja laba mu muteeko gw'okusatu nti ente ziweebwamu zaka. Embuzi, ente n'eŋŋamiya. Ente okuweebwamu zaka okuwa ekyokulabirako ku muntu ayina okuba nga awezezza ente ameka? Asatu nga bwe tujja olulaba mu maaso. Okubanga mu nte owaamu ki? Owaamu zaka ey'ente ng'ente zennyini. Naye ate ekyewuunyisa aliyo omuntu ng'ate ye ente ze azisuubuza. Azitunda. Oyo ne waba n'ente 10 ziba ziwa zaka. Kasita ziweza ki? Threshold. Ey'ebyobusuubuzi. Value yazo ngende kuyobosobozi. Ya mulunzi awezeze ente ameka? Asatu. Ne kati nze wemba ndi musuubuzi. Ne wemba n'ente 10. We tugattamu value yazo ngeweza threshold ya by'omusuubuzi. Eba ewazako ez'ente totandika kugamba nti ente zinabeera ameka? Zinabeera asatu. Era se waliwo n'embuzi nti embuzi 4 wali zaweeramu zaka. Mu mbuzi nga tujja olaba omulunzi naye omusuubuzi w'embuzi ne waba n'embuzi 10 tugatte bati value zimitinga. Ow'enkoko alina enkoko emitwalo 5. Enkoko emitwalo 5 tubala value. Nange nzisuubuza tugeze bano abasuubuza mu restaurant. Tubala value. Suubuza amagi stock wange. Kati ogenda n'olaba nti gino emiteeko emirala mikomeke. Gold ne silver totandika kugamba waliyo ebiva mu ttaka ebirala, waliyo diamond ne copper. Totandika kugamba nti kampezaka eya gold ne silver njiwenga ku copper ne diamond. Ebyo olina biweera mu urudu tijara. Kyovula totandika kugamba nti nze mu bisolo nina obumyu emitwalo 5, nina obumyu emitwalo 10. Kambuweemu zaka ng'obumyu. Nedda tosobola kubala teweebwamu zaka wabula ate busobola weebwamu zaka mu urudu ki? Tijara. Naam Sheikh. Eyo point tuli ku bulombolombo omuntu basinzirako okuba nti awaki zaka. Tubadde kalombolombo akokubiri ketuganye nti omuntu alina okuba n'enniya y'ekyo kyagula okuba nga yabyabusuubuzi. Ekintu ekyo kiba kitegeeza omuntu ne wagula ennyumba ye nti nguze ennyumba yange Kololo ng'ennyumba yange eyo ya bbeeyi bilioni 15 njiguze gyebakamu. Totandika kugamba niya yange weba yakugyebakamu, totandika kugamba nti ogiguze sente nnyingi waamu zaka. Lwaki toguze bilioni 5 endala noziwaamu zaka? Nedda baaba eno njiguze yange yakola ki? Yakubeeramu. Oli bw'aba n'ekintu kye nga kikyete yakigula babizinesi n'akitunda naye nga kiyiseeko hata ati mulawulo nga kiyiseeko ebbanga nga kimu kyete yakigula babizinesi ekyo kyakiwamu. Awo abamanyi eyo point seka gyali mu kuwa abamanyi baleetako ekigambo. Waliwo omuntu nengula ennyumba e Kololo nga nniya yange yakugyebakamu. Eyo ennyumba tewa zaka. Eyo point esooka. Waliwo engula ennyumba wonna wemba njiguze, nguze emmotoka wonna wenjiguze, nguze ettaka wonna wendiguze. Nniya yange ey'okugula ettaka eryo nga nniya ettaka yakulikozesa byange. Ebyange siyiguze kukola ki? Kusuubuza. Naye ne mmala ne ŋŋamba nti nenfunayo embeera yonna esobola okujja mu bulamu bw'omuntu nga neetaaga ki? Neetaaga ssente. Ngamba n'ennyumba eno gye naguze embuya ennakwero nyumba ndaba ya bbeeyi, kangitunde nsobola okugulamu ennyumba endala esingako awo oba okukolamu ekintu ekirala. N'engitunda n'enkolamu kiri ng'era kigasanze era si wa zaka.
era sigiweera mu zaka kubanga kiri kitudde mu ngatto zaki nti enniya yakyo kindala then kakati ate era ku kigambo kya Sheikh kuliko ekigambo ekyokumeka ekyokusatu nguze ennyumba wenjiguze wonna wenjiguze niya yange yakugitunda naye mba ndi mwezi nga gwa May nagigula mu January ngamba banna akawewo akaliwa kisobola kuvaawo asigena gitunda niya nekyuka mu May wallahi kanje bakemu nja kutunda ebirala tagiwaamu zaka lwaki nti enniya ekyuse omwaka tegunnakola tegunnaba kuyitawo ngaye tujola akalombolombo akokuna then kakati ate waliwo enniya okukyuka ng'omwaka gukoze eki guweddeko kubanga ebintu byaliyo estate ne emmotoka ezo business wezi bitwala obudde bigula so oteeka ennyumba yo katale ne bamala omwaka mulama tebannagikola n'okyuka nogaa naye ennyumba eno lwaki nze nga nze sigyebakamu buli ajja ndondola eyo tebagiwaamu eyo kasita omwaka guyitawo owa zaka wa mwaka guno gwokka guli gwoba oyingidde toguweera kuba niyo ekyusa omwaka gwennyingiddemu okitegedde guno mwaka ogwayita gwetuwamu zaka naye guno kasita niyange wekyukidde okuvaawo up to then siddamu kuwaza buli lunaku ayinako emmotoka gyavuga olunaku lwa wiiki liriko emmotoka gyavuga ne wabeerawo n'emmotoka ey'ejjuma esaala ejjuma egenda mu masjid tewali mugamba nti nno tugeze okubala abalamu nga buli mwaka tugeze ya milioni 10 kale kwa milioni 2 ng'oli mu kawumbi tewasukka dda ne swabu tuwe zaka ne waba na 10 emmotoka ng'emmotoka zize azikozesa bibye siina niya jala no point yaba niya tutijara niya enguzisize emmotoka eno yakugikola ki yakugitunda ng'abe ebibanda by'emmotoka bonds nti niya yaabwe ne waagivugamu omwaka mulamba omuguzi wajja agivaamu n'agikola ki ayawukana n'ono agivuga nga yagiguze kubeera nayo yiye balina enjawulo kati pointi wano nti oyo muntu alina okuba n'enniya atijara niya y'okutradinga buli kintu kyonna oba mataka oba bizimbe nti nze Chamtowers ndiringira mu bizimbe ntunda ebizimbe nzimba wentunda kasita kiba akiina niya tutijara enniya yange mu bizinesi ye yange oba obunene bwa bizinesi bwenkana butya eyo bizinesi eba ewa zaka kuba gwe mulimu okyali awo kuba waliwo kyotalambuludde nkese neniya omuntu ayinza okugamba nti nze ika zange nga 15 babiri at first nga nguze neniya yaki nga siguze na niya ya tijara wano ogambe olina okugula neniya yaki ng'oguze ettaka libeerewo ojja kulimawo nga eniyo ettaka lyange ejja kulimayo eyo ika zange 10 oba square zange naye ne wayitawo akabanga ne bakusomera ku ddiru zaki z'amataka niya ya tijara nijja omuntu oyo wabanga already yatandikako omwaka kati watandikira niya ye nti kati ngenda kuyingira mataka kitegeeza walina otandikira okubala omwaka wezibagundi ye eweza niswabu nti ettaka lye lyagenda okutandika okuyingira real estate kati mutunzi w'amataka nti kati ntandise okutunda amataka kiba kitegeeza kibanga omuntu abadde talina capital n'amufuna watandikira okubala kitegeeza otandika okubala nti ogwamu abo abasuubuzi wabula ono waba abadde alina ettaka lye yaligula kulitunda niya nekyuka kyekimu kiri opposite niya nekyuka nti ettaka lyange sijja dditunda kati kitegeeza taliwaamu zaka newembali estate developer eryo wentuka okubala zaka sirikola ki siribala olwokuba kati lifuuse eki kati
eyo kiddayo kweri hadith laisa ala almuslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa kuba kiba kifuuse kikyo kike eh naam sheikh akalombolomba kokusatu malaka nisaban threshold ebintu ebyo by'otunda birina okuba nga biwezezza threshold kati kyetwagala okumanya threshold yaffe eya urudu tijara yeriwa threshold ya urudu tijara yemu ne threshold ya gold ne silver lwaki kubanga wano tetubala kintu kyennyini tubala value yakyo tugibalira mu ssente ate sente extension nti ateze sente extension ku gold ne silver kitegeeza threshold zaffe zetwala luli ku gold ne silver era ne wano zetulina okukola ki naam sheikh ogambye tetubala bwennyini bwa kintu kino kya busuubuzi wabula tubala value ekintu kino kyenkana ki tubala qiima value yakyo value tuzibala tetumujja mutwala wala nnyo tubalira ku ssente za Uganda oba otunda ngoye kati seko yogedde ku nsonga ya value tubeera mu market tubeera mu katale yes value nyingi zibeeramu tubeeramu value gye nasuubudde ekintu cost price nabeerawo ne value ate gyekola ki selling price tubala value otutwalirwa abamanyi bagamba obala value gy'otundirako si gyensuubuliddeko not cost price ne si cost price obalira ku selling price kakati ate waliwo ne scenario era awo wennyini abamanyi bonna babi display nga seke bunothaimini ebyo byonna yabimala dda waliwo wakuleetera scenario omuntu asuubuza ate atunda ne lejjalejja asuubuza ayina ne retail bannange oyo abalira ku value ki ogera ku haji yennyini abalira ku value ki abalira ku value edduuka lye gye lisinga okutundirako asuubuza nga ayina ne retail abalira ku value gy'asinga wabanga asinga kutunda retail kitegeeza agenda kubalira ku value gy'atundirako retail wabanga asinga kusuubuza agenda kubeera ng'akola ki asinga kubala value eyo yaki eya wholesale haji wadde olina ekibuuzo waliwo scenario ezikulu okubaawo nga value gy'otundirako eri wansi we value gye wagulirako olaba ebizibu bituuseewo emaali ekutuulidde biki emaali nagireeta yes naye bwe nali ngireeta yayingiramu amazzi yagira ku mmeeri neyingiramu amazzi neefaako kati wembanga nagiri nzisuubudde omutwalo gwa ssente ngenda kutunda 2 timbeera emaali eyo gibalira abalira kujatundirako 2 so omutwalo obalira kujotundirako kuba scenario eri occasion sigamba nti yo egenda kukola ki egenda kuba erikadi nga buli kasajja natundanga 2 ng'osubudde mutwalo kakati waliwo n'omuntu era kubanga kyovula omuntu tulina abannayo tunulira nnyo abantu amasala ga urudu tijara zakono w'obusubuzi kubanga zino ze situation zennyini abantu zetubaamu omuntu asobola okutandika omwaka nga threshold yewera January threshold ye ngewera ng'era alimu abo abawazza kakitegeeza agenda kuwazza ka January akola ki January wajja mu 2027 mu mwezi ogwokutaano threshold nekka abadde alina $5,000,000 ali mu 3 kati agenda obala qiima nga tezikyakola ki tezikyawera oyo addamu n'abala buto nga threshold ezzeemu okuwera oba alinda omwaka ne guggwako n'alaba edduuka lye ligenda kuba liyimiridde ku litya mwaka nga guweddeko era abamanyi baleeta ebigambo bimeka? Bibiri. Baleeta ebigambo 2 bagamba omuntu ono
omuntu ono alinde paka ekigambo ekisooka alinde paka omwaka we guggwako alabe oba agenda kubeera akyalina nisaabu tabala bintu bibadde wakati wa muki wa mwaka kasita abanga yatandika okubala omwaka gwe ogwaki ogwa nisaabu tabala biba biguddemu alinde paka omwaka we gukola ki ende paka omwaka we guggwako kati ekigambo ekyokubiri kyekisinga okuba nga kituufu bagamba mu hadithi ya Aisha nabbi we yagambira nti tewali sente yonna ekkirizibwa kuwa zaka hatta yahulu alaihi alhawl paka omwaka esente ezo weziyitwako omwaka bamanyi bagamba wano nabbi sente ze yali ategeeza ze sente eziwezeza threshold wadde teyakinnyonnyola naye kye yali akolaki nti akalombolombo akokuyitaako omwaka la zakata fi maalin hatta yahulu alaihi alhawl temuli zaka mu maali bagamba wano nabbi yali ategeeza mu maali ewezezza ki ewezezza threshold kubanga akalombolombo akokubiri kafollowing akalombolombo akasooka kati ne bagamba nti ne weebanga ekwendedde mu meeyi girinde paka lweriddamu neweroddemu obala omuki otegedde nti kati omuntu alina okuba so keen ku masala gaki gaorubu tijara kitegeeza shekhe nti bigambo tule bigambo biri bibiri kiko kyamanya abasooka bali abagamba nti bw'atandika January nga sente emilioni alina milioni 5 kusiza ku sakyo gitalo milioni 3 sonza kusoto jabalirako ng'azirina singa atuuka mu May oba June sente zino zikendeera kati asiga tezikyawera ne swap amanya basooka bo bagamba alinde kalabo omwaka gye gukomerera alabe oba zinaaba zikyawera then bwe guwera awe naye ekigambo ekituufu kye tulabe kisinga okubeera ekituufu kino kyekyokubiiri okuba nti mu May we ziba zikendedde ddamu olinde niswabu wawera mu December tandikira mu December okuddamu okubala bawagamba wano nabbi kyayagala la zakata fi maali maali wano nabbi yali ategeeza maali ewezezzaaki ewezezza nisaabu naam sheikh badde buluuku nisaabu naam kakati ku nisaabu nga tukyali ku kalombolombo akokusatu ako kennyini waliwo omuntu waliyo estate musuubuzi w'amataka mayumba w'amataka naddala abasuubuzi b'amataka n'amayumba agenda kujja ng'ekizimbe kino omuguzi azze amugamba ekizimbe kyange njagalamu biliyoni 10 yes biliyoni 10 ziba ziwezezza nisaabu gye twalawo bazibatiza newobalira kusiiba nawo dda oyo omuntu tatandika kugamba nti ku zino ssente zenfunye nina okuwa zaka biliyoni 10 newoba ne biliyoni 10 ezo ssente ezo zirina okugendako akalombolombo akokumeka zirina oyitwako omuki omwaka totandika kugamba nti woofunidde wookolaki oweerayo nedda la zakata fi maalin hatta yahulu alaihi alhawl wadde ziwezezza nisaabu tugenda condition ene ey'okuneereera mu rudu tijara ey'okubanga zirina oyitwako omuki omwaka omwaka kubanga nabadde naliko ku New Scroll emyaka gyange egya Gregory jawukana n'egya Hijiri ejawukana omwaka gwe tukozesa biiznillah tugenda kugulaba omwaka gwe tukozesa kubanga zaka tebamumalira mu myezi gya shamsiya kangambe Gregory bamubalira mu kamariya emanya hijiriya emyezi bagita kamariya egyo emyezi Muharram Safar emyezi kale emyezi gyaffe egy'obusiraamu okukijjirayo omuntu obulungi Sheikh badde nkyalina ekibuuzo ku scenario egyo tubaddeko ey'omuntu omusuubuzi muri estate atunze ekizimbe ebbiliyoni tugeze 10 n'otugamba nti tetugamba nti agenda kuwa zaka wennyini olw'okuba afunye biliyoni 10 zanne sobola alina okulinda afunye bulk money yes kakati nti scenario yange ejja nti twalabye nti omuntu ow'obusuubuzi twagambye nti obwembe obwadde busooka obwokubiri kufuna ebintu bino ng'abifunye nga ye mu kwagala kwe ate nga niye yabusuubula nze wenzimbira ekizimbe nekituuka nekiggwanza ow'ennyumba
nyinza okuba nti ennyumba yange nakimala mu 220 naye nga nagizimba kusuubula netuula emyaka kuva ku 220 paka ku 226 mu mukaaga 226 nenfuna agigula nampa bilioni 10 sinali eyo ate nga twagala tubala value era manje halinze mwaka kuyita ku ssente ze bampadde nga ndaba nti already ennyumba yange we nagizimbira value yayo already yali value yali esukkaniswa yennyini wano ekyo kirina enjawulo ekyo kirina enjawulo era nakyo baseka bakikolera solution omuntu naddala abantu abafuna challenge mwezi abafuna bulk money wemba nga business yange ya real estate mali yange tebagigulirawo abamanyi bagamba nti lwotandika okugamba kuba oba ne capital lwotandika okugamba nti estate yange eyekira erina value weight wadde tebannagigula awo gotandikira okubala omwaka gwo wotandikira okubala nti neswabu yo weewera wotandikira okukola ki mu bizinensi yo kakati omwaka ogwo we guyitawo bashekhe bagamba wandiika manjibwa weeyo value kwogwo omwaka okitegedde nti ery'ettaka jjukira likula erigulibwa mu 2022 si evale egenda okugulibwa mu 2026 naawe olina okutambula obusiramu butambula nti kati owandika bashekh ne bagamba nti woobanga ozirinawo ssente ng'osobola oziwaayo zikole ki ziweeyo nti oziweeyo yadde ng'ozijje walala ziweeyo then wekujja ne kuyitako omwaka omulala wandiika manjibwa zino weba tozirina ziweeyo oba tozirina gwe gumiikiriza then kati kitegeeza we bagula ettaka lyenga kuyiseko emyaka 3 osooka kujjamu bbanja lya zaka wa myaka 3 ebiri actually emyaka 2 nsooka kujjamu bbanja lyaki lya zaka onabadde akola ki amanjibwa wabula kati eri point yabadde nti ono yakatandika oba kitegedde oba nasiye bizinensi ye wabula kitandise butandisi ne bagwate ekizimbe ne bamuwa bilioni 10 tatandika gamba nti olede nina ssente kampe zaka sirina okuyitwako muki omwaka ke kalombolomba koko shekhe awo nyini katono nnyo atulaba ali eyo abadde tamanyi nti abadde musuubuzi w'amataka naye abadde tamanyi conditions zino nti Allah amubanja zaka ku myaka giri kasita weyafunira niya bwati seeka oyo mwa solution ki kuba kati ali myaka 7 ng'akola business talina mubala bitabo we bali ba auditor abasobola okumubala diro yatandika kyenkakasa business ezo tosobola business si ya kuveeri n'ogamba nti bakwadde wisente ogenda ozitere oba ne wewawandiika record ziba zeeraga abantu kati ennaku zino balina statement ku bank agenda n'azijjayo yeyama kuba ali oli babbanja eyo omuntu omusigira ekifaananyi kino twogera ku mpagi tetuli mu kwogera oba ku kintu kyonna kyogamba omuntu seeka wange nga esswala ng'adde tamanyi nti esswala alina ogisaala ne wayita olunaku alina ogisaala nabbi agamba wogijjukirira webagira ng'olina ogikola katupe nti wano twogera ku ki twogera ku mpagi kati era waliwo ekirala omuntu tumugirayo ebibuuzo bino obutabaamu na kibuuzo kyonna nga tetunnaba kutuuka ku mpa ya zaka omuntu omwanguyiza empa ya zaka obadde wano condition esembayo temali olina okuyitako omwaka olaba abatulaba abasinga kati olunaku olwaleero ogambye tetulina kubala shamsiya tulina kubala ki kamariya leero tuli mu dhulqaada our society tatu emezi gya kamariya eba egy'eddiini tuwawo gye tumanyi kubala Ramadan ne hijja azina batulaba oyinza okubabuuza leero mmeka dhulqaada nga tamanyi naate ombuuza zigana zo zijja ne ku ssimu wano leero 7
7th ogwokutaano ate nga yali ennaku z'omwezi 2 mu Dhulqaada. Oyo tugendamu wa solution. Ye buli ekibuuzo kyonna omuntu kyayina leero zakawago ntumumaliriza buli kimu abamayi bakiwerako ki solution. Buli omu kyayinza okulowooza. Kati waliwo omuntu kyembadde njagala okukoonako nti waliwo omuntu nga yatandika edduuka lye erya spare mu Kikuubo oba ery'omuceere mu Kikuubo. Kati omuntu oyo edduuka eryo nga lirina niswabu ne likola, edduuka eryo n'aggyamu ssente n'atandikawo edduuka erirala e Nateete. Bamugambye nti akatale kakola e Nateete nawo oteekamu omuceere gukola ki? Gukola. Ssente zajje okutandika edduuka ly'e Nateete azijjeewa mu dduuka lino eryo mu Kikuubo. Abamanyi bagamba waaba abala zaka edduuka liri eri alibaliramu lyakoze Nateete lyo teryetaagisa kubanga liwezezza omwaka wadde okuweza niswabu. Simanyi lwa point yaabwe evuddeyo olwokubanga edduuka eri branch nti alina asulu Kikolo kubaako ne branch ettabi. Bannaye nina ettabi lyange abanjagala munsanga Nansana. Naye edduuka ly'e Nansana wakalitandika terinaweza mwaka kimu. Ekyokubiri emaali erimu osose n'oteekamu emaali olaba akatale k'e Nansana katambula katya. Kyeze emaali eyo teweza niswabu atuweze teweza. Omuntu ono waaba abala zaka liri emaali erimu lyagibaliramu. Lwaki? Olw'okubanga ssente yazigye ne wa maama ku dduuka ssente ziri muli zeeno y'omusolo yayinza okuba ng'akola tax planning n'agezaako okumenyaamenyamu bizinensi asobole okukola ki okuvedinga omusolo oba avoid oba evasion. Bwe tuba tukubala omusolo tugezaako okugyawo ebintu kati ng'ekyo kyokoze nti n'oyawula osobole oba tugambe olina income nga gweseeka naye income eyo nojja ng'ogimenyaamenyako n'owaako batabani bo basobole okwenjoyinga threshold osobole okusasula omusolo omutono tumanye tugiza ne musolo mugiza wamu nebeera wamu kubanga eri obeera okoze tax avoidance okozeseza amateeka naye okukola ki kakati wano bw'ogabanyamu emaali eno ebadde wano Ekikuubo nogitwale Nateete nti eno ngenze Nateete obeera okikoze kubanga eno gy'ozzeeko eyinza okutuuka eno nga tesasula musolo ekyali zaka ekyali threshold eri wansi tewera n'omwaka tegunnakola ki tegunnayitako ebadde esasula ki esasula zaka. kati wali obeera nga akoze avoidance okozeseza ki okozeseza amateeka abamanyi bagamba newali obala qiima naye okwata vali edduuka ly'e Nateete tugeze mathalan n'ogigatta ku vali ya main branch gy'otambulizaako wamu n'owazaka ng'eri wamu. That means Sheikh kyemuzemu netali kumanya n'obanga oyinza okukwata ssente tugeze kati ennaku zino abantu bakola omuntu abeera ne bizinesi mu Kikuubo wansi naye bizinesi y'omu Kikuubo netazaala ate bizinesi eyo n'akwata ssente z'akoze ezimu n'agenda oba n'azimba apartment n'atandika bizinesi yakola ki oba n'atandika bizinesi yomendala naye njawuka ne bizinesi eno era ekyo kirina enjawulo kati enjawulo yakyo eri wano nsobola okutandika bizinesi ne baŋŋamba nti bannange ekiri mu katale k'ekatwe amatooke gakola ki gakola kiralo gafuna okitegedde
nente ntandikawo business mu katale kewa Katwe ey'amatooke naye nga ssente ezivuddemu okutandika business zijja mu business yange ey'ekikuubo wemba mbala wali njibala otegedde point nti ne wemba ntunda spare naye nga nzize mu matooke nga ssente ze natandikisizza amatooke nazijje wano ne wali wemba mbala zaka eri business eri ey'okubiri njibalirako kweno olwokuba zino ssente maama wa kiriyoono okiraba ne kakati seka gocholi mu kugamba ate kize mu service tuwena kulaba kubapangisa ebintu bo babala batya nti omuntu alina apartments ye bamubala batya tazitunda wabula bamuwa mu rent kina enjawulo abo abapangisa tenti aba taxi aba sino trucker bonna buli kisi nti mpangisa oyo yeza kayo wachi wanjawulo katiseka kyalese abadde mu trade investing mu trade agenze mu investment oba otegeera ozimbye apartment sali investment yogenda okubanga ofunako rentals ofuna sente mu rent kati ekyo kiba kirala kino singa ebadde trade sekatagamba trade then kakati ate era kiina era ekirala ekikijjamu nsobola okubanga nina ssente mu kikuubo naye ne baŋŋamba okulunda banaye kukolaki okulunda ssente z'omu kikuubo ne nzikwata ne ngulamu fresians zange 3 nga zakulunda ezo zeebala zaka zokka kubanga ekyo eyo paati ndala mu muteeko gwa zaka simayo bakitegerekeze kuba muteeko nti ogwo gwo muteeko muki mulala Sheikh example jolinga agamba tinyinza okubanga ndi musuubuzi ate era nga ndi mulunzi kisoboka nempa nezaka mu buki so ate basobola okumbalira business ne baŋŋamba Kalwere ku abatwa ye Kalwere Rufula ate wente zikola kirala ennyama awo ofuna sente mu kikuubo n'ensuubulamu ente naye ng'ente ezo ajadde takimanyi nti nagalako genda mulofolo yasooka nambalira nendabanga okulunda ente kufuna kalaba imina okusobola ennyama naŋŋamba wetuleeta ente neziba 3 etukasanga 7 sawa 10 ebeweddewo gitunda ffe nga tufunye sente zaffe zivuddeyo netandika ofuluma ekiro 7 nakikolako kati oyo aba atandisewo bizinesi yente naye si zakulunda zakusuubula kati ali mu layini emu kakati ate waliwo omuntu omulala nti akutte ssente n'atandikamu ki investment oyo bamubalaki bamubala lulala ono atandiseemu ebirala naye nga olaba nti atandise kulunda oyo naye bamubala mu section endala kati point wano nti urudu tijara eno gundi ya trade bannange eyingiramu ebintu biki ebirala bingi eyingiramu ebintu bingi kyovula atugenze twagala koona ku buli muntu waali wagwa kakati waliwo omuntu ba service nga tunatuka ku bantu ba service tugende ku bantu abapangisa abantu abapangisa zakate bamubala mu ekyo ekintu kino wembanga waliwo abapangisa amasimu ekigambo okupangisa omuntu nza kati waliwo abantu babiri waliwo nanyini kintu ekyo ekipangisibwa noono apangisa kati bakikozesa batya ono nzagala service zempangisa ate oli agaba service abeera akola atya anti nze ndowooza nze abannannyini nga gwe mupangisa nze nnannyini obeera opangisizza nkupangisiza kati
nga kasoke mpiseewo gundi disclaimer eyinza okuba egoberera kiri kye tubaddeko. Omuntu ate asobola okuba n'egundi mu kiyembe naye bizinensi ye gyagenda okutandika gye bamubalidde entinda n'atunda ttaka ery'ennaku ero n'agitandika eyo bizinensi waba abalazza katagibalirako atunze ku kijja kwakolobozza n'atandika bizinensi ki endala. Eyo bizinensi gyatandise eyo bonna baba bagitandise ye egenda kwebala yokka olw'okuba ssente zagitandisizza zivudde walala then kwe kugenda ku bizinensi ya abapangisa oba opangisa mmotoka kamera oba masimu oba opangisa ngoye oba buli kimu gwe nti mpangisa zakawo oyo tebamubala mu value y'ekyo kintu oba mpangisa sinotwaka nina sinotwaka 2 nzipangisa sinotwaka ya milioni 2 zaka tebamujja mu sinotwaka nga yo tebagibala value yayo tebabala apartments zange tebabala apartments value za apartment babala sente zikolaki zivaamu kaseke example yinza okuba nga tulize opangisa sinotwaka obayi nyumba ezonga bopangisa bakuba emitwalo kati ogamba tebasobola kubala nti babala nyumba tebabala value yayo babala sente zivaamu kyawukana n'okuba nga nzimba apartments nenzitunda kirina enjawulo bwemba nzitunda eri stock naye wano okupangisa gwe babala nga wolaba shopping malls ekyendayira ddala ebiseera ebisinga abantu bajja kwekwasa bwekwasi kuba mu kupangisa okwo mulimu abantu nga balina bizinesi bezeza amamotoka naye nga yalina emmotoka ze 2-3 naye ngaemmotoka endala zino emmotoka endala nga 5 zonna ye kennyini azijja ku bannanyinizo n'azibapangisaako ate n'azikolaki n'azipangisa ne bamuwa sente kati nga wano abadde asobola okwekwasa nti baba bawala sente kati okoonako ku bintu ebyo abantu okuba nga bakola ki bamanya nti buli aspect at least tugikoze eki tugikonyeeko aspect z'obulamu zonna omuntu okuwazza kama urudu tijara ateekeddwa oba nenniya kyonna kyotunda oba bizimba oba ki oba ki ng'obunene bwakyo tobubala nti nzunda nze binene gwe ebbanga lyomala nga kyotunda babala omuzajja era bazitowazzako oyo w'ennyonyi kati kino kyetwagala okumanya nga tumaliriza bannayiza katumuwa tutya tumuwa tutya okwanguyiriza omusiraamu kati we wajja akyahawulu kyo kyekibuuzo kyaffe kiri ekyahawulu kyomwaka omuntu yenna ayagala okuwa zaka regardless katusoke tukone ku bantu ba salary regardless ofuna salary nti nze nfuna musaala ndi musuubuzi mpangisa bampangisaako buli omu buli kyonna omuntu oyo ayagala okuwa zaka ekisookera ddala alonda olunaku alonda olunaku naye olunaku lwalonda kalenda ki alonda mu myezi gye bayita egya kamariya gy'emyezi gyaffe egy'obusiraamu egya hijiri Allah jamanyi Seka Hamza yabadde atugamba kulonda olunaku tugenda kukubuulira lwaki olunaku olina oddulonda. Seka Hamza yagambye nti abantu abasinga tebamanyi myezi gino which is okay naye abantu abasinga tusobola ate tuyinza obutakalubiriza naye abantu abasinga teli Ramadan bagikola ki bagimanyi abamanyi bakubiriza nti londa olunaku mu Ramadan gy'omanyi
kuba Ramadhan najo mwezi Mwezi Busiramu gwa hijja kamaliya. Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba omuntu alonze n'awa zaka mu Ramadhan aba akoze ebintu bibiri, akoze empajezi biri eyokusatu n'eyokuna, awadde zakate n'asiiba n'okukola ki n'okusala n'asala. Kati oyo omuntu oyo muntu walonda olunaku nufuri let us assume nti olunaku olwo alonze 15 ki Ramadhan, olwo lwe lulina okuba olunaku lwe paka kufa. 15 Ramadhan buli watuuka kitegeeza lwe lunaku wa zaka. Olwo lunaku we lutuuka abala baziyita awaya, abala ebintu bina, ebintu ebisatu ebyo ebisatu abigatta, ekimu wanene ekisembayo akitoola ku bino ebisatu. Ebisatu abigatta, ekimu akikola ki akitoola ku bisatu. Sheikh Ekisooka 15 Ramadhan buli lwetuuka oba olunaku lwonna lwolonze mu Ramadhan, omwezi gw'omanyi tukulondera Ramadhan naye osobola okuba omanyi Muharram, abagenda mu hajji osobola okubala mu hijja, olunaku lwonna hajji ekolera naye nga tolukyusa. Olunaku terulina kukyuka. Lwaki terulina kukyuka? Nti olwo olunaku eba perfect ya omwaka gwo guba guweze. Nti olwo olunaku we lutuuka, ekisooka obala cash gw'olina, cash money. Nga mu cash mwe muli ne sente ziri emitwetwe. Sente ziri emitwetwe eziri mu wallet. Zenina mu wallet, eziri mu bank. dollar account, pound account, yugi shillings account, oba olinayo amafaranga, kyonna gwe kyobalanga cash nakdi ku nsi kwe kyobalanga cash. Kolo olunaku we lutuuka zigatte zonna sente. Katulabe katwashuminge nti alina miliyoni 2 agenza agasse alina miliyoni 2 cash, si business, cash eziri mu banka, eziri mu mobile money, eziri mu wallet, Airtel money, gundi sekezo ezibaayo mu banka nga omanyi kati nga yatabika business nga yatabikamu neddiiro nga omanyi katwala abantu ababa cash. Tubaze cash olwo lunaku lwe lutuuka nti ffe wano omuntu gwe tuli muwakwanguliza muntu kuwa zaka oba afuna musaala oba ab'omusaala tugenda kubaddako kubalambuliramu katono naye wano asooka ajje okukola olunaku lw'oba olonze tigwe 15 Ramadhan mbala cash yenna ne mugatta. Wemala okubala cash ku basuubuzi nembalirako ne stock, value ya stock gwe nnina, value ngambalira ku ya selling price, ku basuubuzi. Kitegeeza nze looyo atali musuubuzi eno gundi sigibala, ebeera zero, sina stock. Yes. Atunda ebizimbe byonna bala motoka zo zonna. Omuntu apangisa tent kitegeeza wano gwe tolina kuba gwe ebibyo opangisa. Omuntu investment apangisa sino twaka kitegeeza wano gwe tolina. Amayumba g'abapangisa kitegeeza gwe wano tolina, gwe bakubala wano mu cash. Ekyo ekyokubiri katugeze wano owokubiri omuntu alina miliyoni 10 mu stock, ye stock. Ekyokusatu omuntu agattako amabanja gasuubira okumusasula, amabanja b'obanja bagenda kusasula ng'olina essuubi. For example, abantu abasuubuzi asobola okuwaayo emaali ye ng'akimanyi bagenda muleetera ki, bagenda muwamu ssente, owaddeyo emaali naye emaali eyo ekutte ku lunaku lwa 15 lw'owa zaka, eryo ebbanja oligattako. Tugambye nti omuntu ono ekisookedde ddala tugambye omuntu ono asooke abale cash gw'alina, bw'amala okubala cash gw'alina agatteko stock, okalewo omusuubuzi aba alina stock n'ateekawo stock awo. Then tubaze nti ekyokusatu nti amabanja g'abantu basuubira okuba nti bamusasula essente
n'agamba amabanja ago agagattako baba abala. Katugeze nti amabanja ga milioni 10. Milioni 10 kitegeeza tulina milioni ameka? 3 ana. Waliza abadde 2 10 10 milioni 4. Kino ekyokuna asubtractinga ku bino ebisatu. Ekyokuna asubtractinga obuvunaanyizibwa bw'olwo olunaku bw'alina amabanja g'alina kw'olwo olunaku. ku lunaku lwokwolwo olunaku lwokwolwo azat ekikulonza olunaku kikuweesa omwaka gwo nti guli perfect nti ogenda balazizaka ng'ayiseeko omuki omwaka oba okitegedde. That's why abamanyi bakubiriza gwe londa oluki olunaku togenda kwekalubiriza mu kuwa zaka, togenda kufunayo yadde challenge neegi nti kola olunaku nze weebyewembibala nensubtractingako amabanja obuvunaanyizibwa obumanjibwa kwolwo olunaku olwo olunaku lutuuse nga nokuwa fees, nosasula abakozi, nosasula amasanyalaze, nosasula landlord n'ebirala. Subtractinga ku ziri sente kasita ziba ngwe subtractingako obuvunaanyizibwa obwo zikyajja mu threshold ewa zaka. I just divide by 40 eyo yaba zaka gwemba 2.5%. Amabanja gali 2 milioni 2 bwe tujjako milioni 4 tusigaza milioni 2 divide by 40 ezo ze sente zempamu. Sheikh nga tumaliriza njagala twogere katono nnyo ku zaka w'omusaala. Kiwadde ogamba okugaziyamu katono. Zaka w'omusaala alimu emirundi 2. Sheikh esooka ekkubo lyerimu ly'abaakwata ng'ekkubo lye tulabe. Ekisooka emisaala gya mirundi 2. Sheikh waliwo emisaala ng'oli bamusasula omusaala ng'omusaala guweza threshold, ogwo omusaala gwafuna milioni 3. Then waliwo omusaala ng'omusaala teguweza ki threshold, funa milioni 1.5. Bonna abo kye baba bamuwa kibaki ziba sente ze bamusasula. Bashekhe bamugamba funa olunaku olwo olunaku lwogenda okufuna lugenda kuwa perfect date ey'okubanga gwe zakawo omuwanga kuyiseeko omuki Zaka Ibn Uthaymin yagamba kola olunaku we lutuuka zaka gw'ogenda okuwa oba oweeredde sente z'omwezi gwe watandika ng'omwaka guli omaze okubala January 2026 kitegeeza nti w'owa zaka wokozesa mathalan Ramadan sente zituuse ozibaze ez'omusaala sente zigwa mu threshold zonna sente nti ono omusaala gwo ogutaweza threshold ojja kusanga ng'alina kusooka kugatta misaala egyo okuweza threshold. Kati lw'owezezza threshold pa wotafuna olunaku mwogwo omwezi gw'owezezza mu threshold noonyereza omwezi ogwo mwezi ki mu myezi gyaki gya hijiri oba okiraba ekyo we kiba kikalubiriza naawe funa olunaku mu mwezi gw'omanyi gwa Ramadan nti mmanyi nze Ramadan buli weetuuka ennyini point gye tugambye gy'oba okola zaka omulala gw'oba oweeredde bamuyita ajalta zaka omuwaddeyo before omuwaddeyo before mwaka kukola ki in advance egy'emisaala emirala nga togibaze nti oba owaddeyo in advance. Kati kyoba owaddeyo in advance kikkirizibwa muki mu shariya naye gwe ng'ofunye lunaku kikuleetera emisaala gyonna gino gibala kwoyo olunaku lw'oba olina okuwa. Kati kiseka kyogamba abawa zaka abafuna omusaala asobola okuba nga awaayo zaka in advance naye omwaka we kutuuka addamu n'abala zaka eyiye ey'omwaka n'alaba kyalina okusasula n'ajjako zino ze yawadde in advance n'amanya liability gy'ayina. Kati ekyo kyonna omuntu okuba nga kimwanguyira kufuna lunaku
talina buzibu bwagenda kufuna buli lunaku olwo we lutuuka kubanga wogamba bati bushahari musaala salary era bagukuwa mu ssente kitegeeza zakaawo waaki wa ssente kyogenda okubala kakati abantu waliwo ebintu ebisatulatinga oli ne bamugamba nti sente zo zofuna mwezi buli mwezi eza renti sente bweziti sente bweziti olina osasula gundi ekyo si kituufu wangi ekyo si kituufu yaba yekalubiriza eddiini kyetannaba mumukakasaako omusajja yaŋŋamba baŋŋambye omusaala gwange nsasula zino naye alina abakyala basatu alaba sente zikola tetubaza netugamba olunaku lwaba afunye sente wazibala nga tezigwa mu threshold yonna oba abalidde ku silver oba ku gold kiteeza tawa zaka obusiraamu tebumubanja tawa zaka kati nga tumaliriza esemberayo ddala zaka ya shares abantu abalina shares mu kampuni wemba nga nagula emigabo nga nagigula na niya kugitunda zaka mbala wa byabusuubuzi mbala vali eba trade then wemba emigabo nga nagigula mu investment nga nagigula nga investment zaka mubala mu ssente eziva mu ekyo mu migabo egyo sibala value y'amigabo bala ssente zikolaki zivaamu ekisemberayo ddala ku zaka y'obusuubuzi omuntu anaaba nga alina kyatategedde ajja contactinga tujja mugamba naye ekyo tusemberayo ddala zaka w'abantu be babanja ne gwe babanja waliwo zaka sisobola kugamba muntu nti gwe nkubanja sente zange engeri gy'otasobola kunsasula ze mpaddemu zaka ekyo tekikkirizibwa aji muwanje milioni zange 2 nti ye zaka wange oyo nedda baaba ekyo tekikola ki ekyo tekikola ki tekikkirizibwa then zaka era asobola okuweebwa mu sente zennyini nga nziwadde ono gwemmanja ate nange nenziweeramu zaka nono naziweeramu zaka nga mu incident ki nti nkuwadde ssente miliyoni 4 gwe nniyayo yakutandika business sente ezo miliyoni 4 ziweza threshold ziweza nozitereka ng'okyabala bizinensi okyagitegeera ogenda ogigendamu ng'ogikola ki sente ne ziyitwako omwaka ezo sente baziwaamu zaka nze gwe baziwola then ate nze yawola nzibalira mu mabanja gensuubira okukola ki okusasulwa kiraga nange nenziwa ki nenziwa zaka mu bufunze twagadde okukwata wano newali naye yoyo zaka gwe bayita otijara abalungi abatulaba sheekh toyanza nnyo barakallahu fik tusaba allah akwongera obulungi era saba allah beere nga akkiriza ibaada zonna z'okoze n'okusomesa kuno ne basheekhe baffe okutambula ffenna wano abalungi abatulaba bali eyo ebibuuzo byonna by'oba olina contacts zaffe kweziri ku vidiyo kuno email kweri ne contacts zonna kweziri oba ekyo bwe kiwanvuwa you can always comment ekibuuzo kyo n'okikomentinga ku vidiyo yonna yonna weerima ku youtube oba nga eri ku tiktok page ku zaka yange ekibuuzo kyo bwe tunaakiraba bagenda kujja bakiddemu bulungi nnyo olw'obufunda bw'ebiseera kansabe bakama bange bano babeeko akagambo mu ddakiika emu ke basibirira abantu basiibulenga bujja otutandika otutandise ne mukama waffe Sheikh Hamza okuva mu ofiisi ya Labbaika teekerateekera hijja saba otusibire abantu baffe ekigambo ssebo mukama wange. Twebaza Sheikh Yusuf nammwe abatulaba ababeerako kyetubasaba kiri kimu seera ebisinga twongera okulaba nti eddiini yaffe alhamdulillah yajjula Allah nga yagamba lyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. So mu butuufu n'obeerawo nga weebuzaabuzizza nti nze kati kino kirabika tekiwaamu zaka kyonna tugenda kujja insha Allah twongere okirambula n'okubakubiriza tima la timul wajib illa bi fahuwa wajib. Ensonga yonna nga Allah yagigereka kuba zaka eyo Allah yagikayyada. Allah n'agambira ddala nti zaka yeeweebwa hatta atimulaho ku nkomerero yaki y'omwaka. Kyokka Allah najja n'agamba inna iddata shuhuri inda Allahi ithnasha shahran fi kitabillah nti emyezi giri 12 gyenkola ki gyemmanyi kati egyo emyezi tulwane ffenna tugitegeere
tujja kubeera nitukola ki twanguyira inshallah yanza obubaka bwa sheekhe kyemmanyi babufunye bulungi Sheikh Yusufu sabo nsibulyo ku bantu abatulaba tubakubiriza kufaayo ku muntu okuyiga eddiini yo kyosobola ng'omuntu ena ddala empagizo okubanga ozikola ki ozifaako empagi ez'obusiraamu okubanga ozifaako ziyige biidhnillah kuba zigenda kukubuuzibwako yawma alqiyama so tubakubiriza okugoberera kyonna kyoba totegedde tuli free okutubuuza consultation teyina buzibu eri free consultation biidhnillahi taala assalamu alaikum barakallahu fik Alhaji Abdul Noor tusaba osibule ku bantu baffe abalayo baffe ku mitimbe gyonna gye bali eyo alhamdulillah neyanza nnyo sheekh nebaza ba sheekh mwenna olw'ensonga eno kusaba Allah ateeke mu baraka abatulaba ensonga bbiri esooka kuba nti mbajjukiza nti buli kimu kisinziira ku nniya ekigendererwa kyova olaba wano ebintu biva bikyuse okusinziira ku nniya nti kino ekintu wakigula kyaki kyakutunda kyakusuula wakigula kyaki kya investment wakigula kyaki kyange kyakukozesa kati zaka esinziira ku nniya ezo eza buli kintu ekyo kimu ekyokubiri seka tugambye tulonde ki olunaku mu myaka gwa hijiri olunaku olwo lubeereko nga nze mbakubiriza nti nze kunze experience gyenina nalonda Ramadhan oyinza okulonda 5 Ramadhan oyinza olonda 15 Ramadhan yonna kubanga Ramadhan tumbalira na ku ngalo kati nze mbakubiriza mwena abaagala okutuukiriza empagi eno Ramadhan is the best month to choose kubanga ffenna tubeera ku alaati ku Ramadhan olunaku olubeera osobola okuzibala ebyo mbakubiriza omusomo abalungi abatulaba abali eyo nsiima basheekhe baffe nate naye nkutegeeza nti zaka yange ekutuusibwako Labaika Travels batwala abantu Makka Jamaa Travels batembeeta abantu Makka Wish Care eyekola etutunda product yaffe etambula ya Wish liquid soap mujje mutuwagire tufune sabuni alongosa Makka alongosa office alongosa buli wamu bategeeza nti omwana mulete ku Ifrad Learning Center MPG omwana mulete ku Aini Shamsi Luwero Lusenke bategeeza nate zaka yange zaka yaffe zakayo saba Allah abakume tusinkane nate mu mulundi omulala nga twogera ku muteeko ogwokusatu ogw'emmaali egenda okuba nti eweebwamu zaka olina kyoyagala okubuuza commentinga kuba ku namba z'esimu eziri awo weereza ku email consultinga basheekhe webali basheekhe bali available essaawa zonna tosigazaamu nkenyera mu mutima tosigazaamu kibuuzo ekyo kibuuze owabulibwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.